Omwaka oguyise ze wiiki 52 ng'eraga amakolero 52 getuze tukutendekamu wano mu kanyomero k'Omukenkufu mwe twakwataganya ne kampani ya Prof Bioresearch okukolaga engeri bw'osobola okwejja mu bwavu. Nkwanirizaako nnyo mu kanyomero k'Omukenkufu. Mwaka mupya, ndowooza mpya, mirimu mipya, n'entambula mpya, byonna bipya. Era mu mbeera eyo tugamba tutya nti olina okukyusa eddabayo ey'ebintu otambule n'omugendo. Era nga bwe muzze mulaba mulaba ebintu bingi bye twogeddeko, naye ekisinga okuba ekikulu omwaka guno werwaneko oteekewo enjawulo ate togwamu maanyi. Lemerako. Era nkugamba nti omwaka guno bw'oba tonabagula kitabo kyaffe Sente Zimera ku Miti, wali mu Aristoc Booklets wamu ne ku Uganda Bookshop wamu ne ku Uganda Museum ne ku mutimbagano gwa Jumia oba wali ku Prof Bioresearch, tukugamba tutya oba okoze ekibi kya saakiririgo, kubanga ensi eno yeetaaga bamanyi. Emirimu gye tukulaze gya nkizo ddala kubanga osobola okugiddukanyiza awakaawo ng'okozesa ebikwetolodde by'otalabamu mugaso. Okutandika amakolero awaka kulina enkizo ku mirimu emitambulire. Jjukira China ekyagifuula ey'amaanyi kutandikawo makolero gano. Omukulembeze waabwe gwe bayita Chairman Mao yabayita abachina bonna n'abagamba mukomewo ewaka mutandikewo amakolero amatonotono China egende maaso. Leero Omukenkufu Julius Nyanzi kuzina akulondeddeko 20 gokka ezisinga okuzza amagoba amangu ng'atunulira obwetaavu bwe zirina mu bantu. Asookedde ku sapatu anti buli maka zibaamu kazibeere wooteeri. Bizinesi eyo nnungi nnyo era mugiyiga ne bangi bannammwe tebannaba kugimanya. Mukubire kasimu omugambe eteekako akanyomero k'Omukenkufu kubanga sapatu bizinesi nnungi. Osobola otandikawo bizinesi eya sapatu. Ekyuma ekikola sapatu tukirina ku Prof Bioresearch, era n'ebikozesebwa mu kukola sapatu ekikeeka wekiri kya 2.2 gyokka muvaamu peya 10 eza sapatu. Ate obuguwa nabwo weebuli. N'olwekyo bizinesi eyo osobola ogitandikirawo omwana, osobola ogitandikirawo omukadde oba oyo yenna ali retired. Sabuni ye project endala ennyangu ng'ate osobola okumutunda okuviira ddala awo awakaawo. Tabula bulungi nnyo wakawokola obuugi. Sabuni ow'emiti tadiba. Lwaki buli muntu ayoza kubanga nabagamba obuyonjo buddiridde Katonda, oba buddiridde obutukuvu. Next to godliness is cleanliness. N'olwekyo buli woyita buli maka booza. So n'olwekyo sabuni ow'emiti ate nga nakugamba nti tukusomesa Prof Bioresearch tusomesa bizinesi eno eyokola sabuni nga sabuni omukola muvu evvu eryo eryoyiwa mu kyoto naddala abakyala baliyiwa mu myala. Osobola okukozesa omukisa ogwo gukola sabuni ow'emuti nga n'ebbeeyi y'amanda eyongedde okwekanama. Teba nsobi bw'ogawa obudde wamu n'obuti obugakuma. Amanda gafuusa amanda nga tugakola mu lusennyente, tugakola mu kasasiro, amanda tugakola mu bintu ebitwetoolodde ebisoolisooli kubanga amanda gafuusa amanda. Naye bw'ogakola mu bikasasiro akwetoolodde kiba kiyitirivu nnyo. Eyo bizinesi nayo ngikwagaliza. Omwaka guno ogwa 2024 gwa talina mulimu. Ate bizinesi ey'okuna gy'osobola otandikawo yeyokola obuti obukuma essigiri, obuchakolators. Naddala gw'omwana atandika bizinesi eyo oba osobola ogikwasaganya. Tekanyooka kitangana ne kibaakira. Amasomero agatandikibwa buli lunaku mangi ddala ng'ate gakozesa nnoni buli lunaku. Omukenkufu agamba situkiramu tamwena atera okutandika. Bizinesi esembayo ya bizinesi eyokukola kyoka oba kyoko oba ennoni. Amasomero mangi era ganaatera okuddamu gatogalina mukuddamu wali mu gwokubiri. Tugutandika kati okutandikawo bizinesi ofune experience. Ate ekyuma tukirina ku Prof Bioresearch. Jjukira zeetaaga capital mutono ate ng'osobola ozikolera naawe alina ekifo ekifunda n'obwa bamupangisa mu kasito wako mu kifo ky'okuteekamu ebikebe n'ebidomola ne bireeta nsomba byuma oba emmese. Teekamu bizinesi zino. Ku Lwokuna olujja nga tulaba bizinesi endala 5 ziwere 10 ezo tunaatandikawo omwaka guno tusobole okugenda maaso obulamu butuwomere ekyuma kiwagala ekyuma. Ate ffenna tugambe nti twalabukira ku mulembe gwa Mukenkufu. Bye bye.